Kale tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeza ak'olunaku olwaleero mu East Africa mu mawanga amalala kati nga abawangalira mu ggwanga erya America ewaabwe obudde mitundu ebimu mu masaza agamu obudde bwakakya bali mu kweteekateeka kugenda kusinza bali mu ggwanga erya Japan kati bo baliyite mu lunaku lulala bo batandise dda bbalaza n'amawanga amalala mu Asia obudde bwabwe butuliko waggulu so mwenna tubaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba nammwe abawuliriza programu eno ku Impact FM Radio Rasta Mayinja mwenna tubaaniriza mwebale kubanga mutambula wamu naffe nze nga bwe ndaba ye program ng'ekutuusibwako Victory Christian Center mu Ndeeba era nga bakutegeeza nti kaweefube ow'okugula ettaka erigenda okuzimbwako ekisaawe ekigenda osookera ddala ekyabalokole mu Uganda kyagenda ddala mu maaso n'olwekyo kakasa tiweenyigira mu nteekateeka eyo ng'okwata ku nsimbi zo ozireete oba oziyise mu nkola ez'oku masimu osobole okuba nga naawe obeera kitundu ku kuzimba n'okugula ettaka ery'ekisaawe. Era Victory Christian Center mu Ndeeba entumye okutegeeza nti abavubuka baabwe bategese conference egenda okubaawo nga 27 mpaka nga 29 bajja kubeerawo weekend gye tugenda gye tutandise olwaleero actually mpaka ku Lwokutaano bawezezza n'emyaka 10 batambudde kati balina conference awamu ne prophetic night. Okay, so kakasa nti ojja obeerewo sindika abavubuka abo bonna gye bali bajje mu conference eyo ate olwo ne mu prophetic night ku lunaku Olwokutaano nawo babeerewo ekiro kyonna ekyo kyakusula nga basaba. Omusumba Joshua Serwadda waali saako n'omusumba w'abavubuka Solomon Mubinda yabuulidde service esoose eya Victory asonga ate n'omusumba Samuel Tebandeke naye agenda kuba ayingirawo mu ggwanga asobole okuba nga abeera kitundu ku conference eyo saako ne prophetic night. Alright, bonna be tukyaza wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye era be tuli wamu nabo olunaku olwaleero Haji Lubowa yateredde dda saako ne chairman wa programu eno Omulangira Kaaya yateredde dda saako n'omukatuliki ow'ejjokolera Sonko Charles naye waali omulokole Isa Mulumba yateredde dda saako ne Jjajja Makolo yeeyita nnyo Senkulu Mandwa tetumanyi oba ayinayo n'emu naye bw'ati bwe yeeyita Senkulu Mandwa omusamize Makolo saako ne Sheikh Mazzi Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange omusiraamuzi w'abafu omusiraamuzi w'abafu gwabafu batooza ne shahada ne bagitoolera ddala nga jjajja nga kitaawo Sejjange ne maamawo wabatooza watooza shahada nga Muhammadi bwe kyamubaako taata we bwe kyamubaako wekoze bintu. Okay, wetwakoma wetugenda okutandikira naye nga tetunaba kugendayo waliwo katiiza ketwagala otandika nako simanyi lwaki ennaku zino abasiraamu abeegumbulidde omuze ogw'okubuuza abasiraamu bannaabwe lwaki Allah yabagaana okulya embizzi. Ndowooza oba oli sheeke gwe baaziika mulangira bamuziikawo Mitiyana. Ndowooza oba oli sheeke gwe baaziika Mitiyana yaleka abataddemu ekintu ekyo. Tandike ne katiiza kano producer tulina ka video ketugenda okubazannyira ng'abaana ab'e Mbale SS nga be babuuza Sheikh Ramadhan nga bamugamba naye ssebo lwaki batugaana okulya embizzi lwaki why katulabe producer soko otuwe wamma gwe kasita owulidde kabatuweeko k'ekitonde producer tu. My question is lwaki tetulina kulya mbizzi?
That one. Then my question is, lwaki tetulina kulya mbizi? That one. Then Akida Bukenya. Akida Bukenya. The problem. Akida Bukenya, first come here. Akida, come here. Hey, don't you go. Okay, seka webale nnyo. Now you look at them. Okay, amanya gange bampita Nandala Emmanuel nga ndi mu senior 5 science D. Actually, we had the same question. Kuba abantu abangi waddeyo nga beebuuza lwaki abantu tebalya mbizi. In summary, lwaki tetulya pork? Mbadde nsaba bwe tunaasirika tugenda nsaba mutuyambe naffe tubayambe tugenda kusaaza ne bwe muna raising your voices bw'okuba engalo. Be like people who are educated. Temubera like hooligans. Be like people who are educated. Don't behave like hooligans. You have got a chance. Ezimu ku the differences of the people oba abantu abaze at school, we expect them that their discipline is far different from hooligans behind there. So let us try to behave. Embizi, pork and the other sins. Omuntu omulala jagamba lwaki tetunywa njaga, lwaki tetunywa kino. Let me ask a question. We all know fenna tukimanyi nti twava in sperms, not so? Not all the sperms, but just a drop. Katonda jako just a drop. Sibo kiri? And we are sure about that. Fenna we twava. Omuntu oyinza okugamba gwe bw'otunula bw'otya drop of sperms nawe ne weetunulira. Biki by'olina ebiri golaba waliwo connection yonna. Gwe bw'otunula bw'oti mu sperms nawe olaba mu nnyindo. Olaba mu liiso. Olaba mu kugulu. Amakulu ffenna twakkiriza nti that's how the creator did that. Si bwe kiri? Ekyokubiri ffenna tukimanyi nti ennyindo y'omuntu ebeera wano n'amaaso gabeera wano, not so? Oyinza okubuuza Katonda nti lwaki amaaso yagateeka wano n'atagateeka ku kabina? Ekyo oyinza okimbuuza. Oyinza okubuuza Katonda lwaki emikono giri wano eno ne gitaba eno? Nga bw'otabuuza ebyo, waliwo ebintu nga Allah yabiziyiza bireke nga we biri. You are just a human being, oli kitonde ekyava mazzi g'ekyama tomanyi na gye wava. Bireke nga we biri nti pork is haram. Bas kankuwa ekyokulabirako. Right now I'm speaking, nammwe mwogera. Salamu alaikum. Ani ayinza otugamba eddoboozi lye twogeza livaawa? Oyinza otubulira eddoboozi lye liva? Ani ayinza otubulira? Wanika omukono otugambe. Mu dookoolisi oli agambe mwenna mukutte dookoolisi be kiri? Abatayogera bakasiru tebalina malookooli. Omulala eyo challenge ewedde. Omulala okwogera kw'omuntu ayogera kiba kiragiro kyani? Waliwo ebintu nga biri spiritual. Allah bw'atyo bw'akola nga bw'olaba okuziba kw'obudde bukeera bukeezi nkyalla obudde n'abuzibya. Omuntu onywa obuugi n'olya amatooke. Kale tofaayo Haji ojja kwogera gwe wazze wano obudde oyina bungi. Njagala kusooka nfuneyokko ku batuwuliriza kubanga njagala mutegeere abantu ababa boogera gye muli. Simanyi mwoba abali abatuuza bw'oba owuliriza akatambi ako otegedde abaana ekibuzo kye babuuzizza. Abaana abadde kiriya lwaki tetulya ki? Mbizi. Kati gwe atuwuliriza nze layini nziguddewo okusinziira ku imaamu oyo azzeemu ki? Ansa azzeemu ki? Gwe ofunye eki mu byayogedde? Nga bano abali eno tebannaba kwogera. Kansooka eyo gye muli producer nzigulira ne bwe nfunayo nga basatu ndawo babbo ansa bagifunye. Lwaki Allah yagaana abasiraamu okulya embizi? Omumpadde oyo kampulire. Wanji? Hello. Wanji sebo?
Yeebazibwe Mukama ssebo. Amanya bampita Rugira Deogratius nkubidde wano Namuŋoona. Naye okusinziira ku kibuuzo kye babuuzizza Haji n'okuddamu kwe abadde atugamba sitori za Wakayima ne Wango talina mu butuufu kyatugambye. Ali mu kutubuzaabuza mu kifo ky'otubuulira tasomyeyo wadde ne ka aya ka Kuruhani n'akamu akalaga nti embizi baagigaana mu butuufu aswazizza obusiraamu alifa. Kanfuna omulala. Rasa Mayinja. Hello. Wanji. Hello. Yogera. Jebale kose. Kale nyabo gwani. Juliet anerugala. Sheke wuya abadde bambuze ekibuuzo ofunye ansa kijazzeemu allo okugaana abasiraamu okulya embizi. Yes sir. Ansa kijja ojofunye. Omusajja oyo reasoning ye ebadde waggulu nnyo. Kubanga ayogedde bungi n'agamba nti nga wootamanyi spams wezitali mu nnyindo zo nga tosobola kulaba nnyindo zo mu spams nti waliwo ebintu byotasobola kuwuza Katonda aba yakigana olw'ensonga ze zotagenda mubuuza nti lwaki watugaana okulya embizi. Nga yagaana buganyi nga tewali we yagaanira kubanga yandiwadde abantu we yagaanira. Yaliwadde awa abantu we yagaanira. Naye ekintu ekyo era kiriko mu ndagaano enkadde mu Bayibuli yaffe nga Katonda agaana abantu okulya embizi. Anti oli musiraamu ayina abagaanira mu Bayibuli oba mu Korani. Juliet tukwatagane bulungi. Tukwatagana. Oyo omusajja omulaba lwaki muwa credit nze ndi mulokole lwaki muwa credit mu ndowooza ye nti agaanye okwekwasa ku Qur'an yonna mu verse mu Qur'an naye ne yeekwasa nti waliwo ebintu Katonda bye yagaana for the reason of him. Tegeera gwe omulokole Katonda yabagaana okulya embizi. Katonda yatugaana okulya embizi mu ndagaano enkadde mu mpya n'abakkiriza. Mu mpya waliwo ennyiniza beekwasa okulya embizi naye gwe tolya. Anze sirya mbizi boge mazima. Ng'oli mulokole Museveni oba mulokole. Ndi believer ndi mulokole kubanga lwaki nkugamba nti sigirya mbizi olw'ensonga Mukama yali yagigaana dasimanyi nsonga lwaki kuba yagamba nti nebwogyekonako ennaku musanvu nomala toli mulongoofu kati nze sirina mwoyo w'amagezi nnyo oyo asobola okusabira ekintu nekirongooka sinnafuuka muntu gamba nti ndi mulokole nnyo nsabira ekintu kati sisobola kulya mbizi kubanga yali yagaanibwa dda. Tukutegedde Juliet. Gwe abasembayo zisabusolo ali wano Yesu anta. Rasa Mayinja gwe asembayo katono tujja baddira wali ku saa 11. Wanji sebo. Kale sebo. Omugege talina kyazeemu kyonna ky'amakulu. Kale. Okay. Kanda bono kyangamba. Okay. Ye nyini avuddeko nga ye. Kansabe message wano emu 2 oyo ebibuuzo ebyanukula oyo ebibuuzo abyanukula nga Sheikh Amani. Omukitegedde nti oli awokatambi Sheikh Ramadhan ebibuuzo naye abyanukula nga Sheikh Amani. Zisabusolo gambye akoze eki? Atagala butagazi ekyo kya Sheikh zisabusolo. Kale ngenda kujja gy'oli mprebota atagale ggwe. Sheikh alimbye ataddemu obusungu ate n'okuddamu tazzeemu wabula okuziyiza abaana okubuuza. Nti engeri gyazzeemu abadde aziyiza abaana okubuuza ebibuuzo. Good evening Impact FM. Omusiraamu ayanukudde mu ngeri yaki? Nedda si kyekiri wano si kyeboogedde wano. Ayanukudde mu ngeri ya buziba batono abamutegedde. Gabriel Kimbowa enansana mu Uganda.
Okay. Obaka has no reason given apart from confusing students not to ask more questions. Okay. Onagambye, praise God. I think the question was very clear, but the answer wasn't clear. Tono yena agamba, sheke ekibuuzo kimumezze Katonda talina kyeyagaana n'atawansonga lwaki. Katonda talina kyeyagaana n'atawansonga lwaki. Gyebiri nga kano teyawansonga yatugaana okuwasa bannyinaffe ensonga yagiwa bano bajja gikuwa bano kale kansooke nzijeko eri abakulu bano sheeke zisa busolo kanze togenda kubanga sheeke muno mangu mangu tetukirwako nnyo kino tugende ku nsonga yaffe lwaki Allah yabagana okulya pooko n'embizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna benakulabye banirano abange abo mwenna abali awo mu zone 1 ewa egeremeji obukenya munange kasamu tabaniwo yagenze mu NRM yakusikidde webali kumutendeka nabanga alondebwa okubanga yajja okukikira mu lukagwena zone 1 kale ogenda okulonda kakati mama Isani tagala kumanya ye namwe nkutumidde mwenna naye ekikulu eri Mukama Katonda ayina ekigambo kiri kantu nnyo bwekati naye wallahi kalinga olusozi gambalagala kagamba la ekigambo la kitegeeza nedda tokola nedda Katonda yakola ekigambo nedda la taakulu la talabu la taakulu lahma alhinzir la takrabu zina la takratu almar'ati zakana fi hidi tegamba ye Katonda yakiteeka bwatyo nakubadenga sibikudde beta n'ekigambo kino nawe oyagala ati nawe oli mukutagala asirika haji totagala nawe sirika haji wamayamba ono abadde agamba munne Ramadhan Butambu atagala nawe oli mukutagala kati ogamba otya mbu wadde sibikuddeeyo oli naye tabikudde n'atagaza abaana nawe oli mukututagaza nedda tojja tutagaza haji wamaddamu ekibuuzo lwaki Allah yabagaana okulya embizzi era yabagaanira wa abatuuliriza n'abatulaba mbalamusizzaako nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo okusinziira ku sheekhe oyo ye sheekhe wange deputy imaamu w'omuzikiti gwange kubayita mulamusizzaako nnyo sheekhe muto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo abadde mutuufu nnyo twayanukudde bwatyo kubanga Quran tetuukira kuki tepointinga ku nsonga ya mbizzi yokka seeka yagambye aya eno eri mu surati Al-Maida aya eyokusatu Katonda atugamba bw'ati kuzira kummwe Katonda atandise n'ekigambo seka zisabisabo ky'abatanyonyola kuzira kummwe okulya ennyamaafu Katonda yatandikidde ku nnyama ekisolo ekifudde kyokka tokkirizibwa kukirya nazzaako n'omusaayi wano gwe muyita kafecce tokkirizibwa kulembeka n'okufumba n'okulya nazzaako n'ennyama y'embizi ennyama y'embizi eri haramu eri abasiraamu oba n'abantu bonna aya y'abantu bonna oba y'abasiraamu bantu n'ekyo ekitayogereddwako linnya lya Katonda mu Allah mu kusalibwa nayo ky'abantu bonna bw'obanga ogenda okusala ekisolo kitte ku lwa Katonda olyoka okirye
naye kyekitayogerezako linnya lya Katonda eddala lyonna eritali lya Katonda mu kusalibwa n'ekyo ekituge toyinza ga nti enkoko onyoole n'olya wadde ate osomedde ng'alidde nnyoole afaanana alidde byonna ebyo bafaanana oba ekitugiddwa ne kifa n'ekifudde olw'okugwa kisobola okuwanattuka bba ekigwa wali bagamba banaye mwanguweeko kino twefunidde ennyama n'ekifumitiddwa ejjembe ensolo zisobola okuba nga zirwana emu nefumita ginne waayo nefa oli abadde yeekanze nti galubowa ejjembe nekifa n'ekyo ekiba kiriiriddwako ensolo enkambwe katigeze empologoma eyizze n'erya n'ekoowa n'erekaawo tokkirizibwa nnyama eyo kugirya okuggyako ekyo kyemuba musaze mu butuufu nga tekinnafa kati kubiri byonna batuwaddewo nti ekisolo bw'olaba kigudde naye tekinnafa yankuya oleeta akambe okyogereko erinnya lya Katonda okisale kijja kuba kituufu kyemuba musaze mu butuufu nga tekinnafa era temulya n'ekyo kyemuba musaze kyonna oba era mulimu okusosola kwekyo ogambye nti kwekyo kyemuba musaze kyonna oba era mulimu ensolo bwebanga yakkirizibwa okuliibwa eyo gyetusala mu linnya lya Katonda netugirya era n'ekyo ekisaliddwa nga temwogereddwako kwegamba atuganye kyokujjako ekyo kyemuba musaze mu butuufu nga tekinnafa era temulya kisolo kyonna ekisaliddwa kuwongerera balubaale era mugaaniddwa okwefuulaguza n'obusaale ekyo mmwe kyabwonoonyi olwaleero bakutuse n'okusuubira okubalemesa eddiini yammwe betubagamba nga bagamba kati buno Katonda kyayogera mukutuse n'okutulemesa eddiini yammwe abo abatakkiriza n'olwekyo temubatya wabula mutye nze Katonda bwagambye kati mutye ye so sinze mutye ye Katonda kiriwonza ne wano waliwo nze oli kusoma Korani ate wejjawo lwaki gwe soma bayinza okunona weyise Allah enganze mwantuma huwa olwaleero Katonda oyasa ayeno agati olwaleero mbajjuliza ekyengera kyange nembasiimira mmwe obusiraamu okuba eddiini yammwe n'omuntu awalirizibwa n'alya ku ebyo ebyaziyizibwa olw'okulumwa enjala nga naye tali yeewadde kibi olw'okweyagalira mazima Katonda musonyiyi era musaasizi nnyo so embizi bw'ogirya ng'enjala ekuluma nga kati abali mu gaafu basobola okusala wano bwagambye enjala eruma bali mu gaafu bokka kati wano bw'oba naawe otuuse ku mbeera eri ebulwa n'emmere embizi olya buli naye olyako kigero tokkuta nnyo ate agambe abakkiriza bokka ayogera ku basiraamu bokka abakkiriza agambe bakkiriza abakkiriza be basiraamu abakkiriza be basiraamu okay Haji Tereza yamu ensonga eno waneeno eno aya teyagana kulya mbizi y'abasiraamu bino byonna binadamu oba y'abantu
ujjako enjala gweru owaayo gwe musamize bakuganya okugira so eno abakkiriza abasiraamu abakkiriza aba Seventh Day abakkiriza abakatuliki abakkiriza abalokole aba bakkiriza abasamize so kitegeeza y'abasiraamu so si abantu bonna okay so abantu bakivuddemu kati wana abasiraamu Allah be yagaana okulya ku nnyama ey'embizzi ennyama enfu waliwo abasiraamu abatakkiriza naye nga basiraamu osobola okuba omusiraamu nga tokkiriza anti ono kati gwolaba wano gwe tuli naye ono sheeka ono haji abasajja ne bava mu ddungu ne musiraamu mpungufu bagamba nti ffe tukkiriza nabaga nti mugambe nti musiraamu naye temunnaba kuba bakkiriza kati so kati eno yajjira abo abapungufu oba abakkiriza abapungufu be batya abasiraamu abapungufu be batya okugulu okumu asamira bw'anywa ku mwenge naye nga musiraamu bw'alya ku mbizzi naye nga musiraamu ayina amasabo naye nga musiraamu be bapungufu sibakkiriza makolo muli embizzi mu busamize nabadde nzize n'akantu kange ojja kukanneerabiza nedda sooka kange muli embizzi mu busamize embizzi muli ennyama y'embizzi nemuleka mulya mbizzi ekyandibadde kigana okulya embizzi seeka akijjeewo ekyandibadde kigana abantu okulya embizzi abasamize bonna abantu bonna va ku byobusamize okiikiridde bantu bonna oba okiikiridde basamize banno wano abantu bonna bakiikirira kubanga abantu bonna basamize bonna abantu basamize buli muntu batugamba nti toyongera katonda kintu kirala nosaako yesu oba omaze okwaki okusamira nosaako nabbi muhammadi bani ababagamba ayi mwe banaddiini ate nga mumanya mudde waffe ogambye tokkirizibwa kusaako muntu katonda kintu kirala kyonna bwe babanga abantu bonna basamize essabo lyo liriwa kiteegombo bonna gye basamirira amasabu gakyuka mulimu amasabu kati gakyuka amasabu gakyuka kati gatuuka abalala ne bagafuula amakereziya ate nga gwene masabu emizikiti masabu amakanisa gano agabalokole masabu masabu kubanga twaliwo ogenda notosobola kuyita muzimu omugunja olugulawo egula nalaliwo okuyita emizimu tewaliwo ogenda notosobola kuyita mizimu ate mulamu sajja yafa naawe yafa sajja yafa n'agamba n'okugamba nti omwoyo gwe guzeeyo mu ggulu kale gwe nga gwakiikirira abasamize bo bogambye abasamize bonna mukkirizibwa mulya embizzi okulya embizzi zenagamba ekigaana okulya embizzi mbizzi yali mbizzi nkyafu teteyingira mu ssabo gamba eba nebbi naye nga mugirya ate omusajja agambye okuyingira mu ssabo n'okulya byanjawulo omusajja akugambye okuyingira mu ssabo n'okulya byanjawulo seeka akugambye buuza kirala seeka akugambye obujama bwayo siri kubuuza ku bujjamu ennyonjo kitegeeza olya nedda kankubuulire kuba ennaku zino waliwo ababadde mu mwoleso ogw'omondeero nga bakuyingiza gye baziyonja gye bazinaaza ati kankubuulire kino nze nyinza okuba nga sirya naye nga balakaki abasamize abalala nga bagirya nyinza okuba nga nze nga bwalabera omukyalo omulokole lwaki nga tagirya nze nyinza okuba nga nakula nga sikirya kubanga nakula musanvu togirya buli kubanga wakola bagikuwa terina kyekola terina kyerwaza muntu osobola ogirya seeka agambye aze nasoma ebintu byonna yamaliza nga agambye kati bwenjala bwekuluma girye
Sheeka amazeemu ekibu. Sheeka eze ni mulongoofu era. Sheeka kufiirawo ojjanga embizi eryawo. Eze ni mulongoofu. Sina kufiirawo ng'embizi eriwo. Embizi eriwo. Owejjokole. Lwaki Abakatuliki muli embizi? Mu ndagaano enkadde baagibagaana, mu mpya ne bagibakkiriza oba biri awo muvaabira buvaabizi. Ate bo baaba bawoomera nnyo. Abanyiikivu. Ekigambo ekyo kyompadde kandabe weekitandikira. Kyamazima embizi eriibwa mu bantu ab'emitendera gyonna era eriyo nebagirya mu kwekkiriranya nga Haji bw'agambye nandibadde ng'enzikiriza yagigaana. Naye ffe ng'Abakatoliki okusinga nga njogera nnyo ku bulamu bwa Kristo nti bwe tuba oyingidde mu Kristo oba toliiko musango ng'oli mu Kristo Yesu. Kati ate Kristo bwe yajja yagezaako ng'annyonnyola okulaga abantu nti bye bakwata mu ndagaano eri eyali yateekebwawo enkadde si bye bikulu. N'olw'ensonga eyo nti ky'oba olaba Kristo bwe yamala okujja mu nsi yatugatta Abayudaaya, Abayonaani, Abaganda, Abakyoli, ffenna n'atufuula ggwanga limu. So ate mu budde buli Katonda yali amanye eggwanga limu lyokka lye yeeroboza era n'aliwa n'amateeka mu ngeri eyo. Kati Kristo bw'ajja n'atugatta kyatwagalamu ze mpisa ennungi. Kati embizi nga bwe lyali etteeka ne kyali kigiganyisa okugiriisa mu Bayudaaya, titolyanga kisolo kitezza bwenkulumu, yalina n'ensonga. Kyova olaba oli abakuba ng'atudde pepa. Era kyova batubuuza ebibuuzo, oyo se babuuza nsonga ki? Kati eno Katonda mu ndagaano enkadde yali agamba mu Abayudaaya ensolo etazza bwenkulumu yadde yina ebinuulo nga byeyawudde, eyo temukolanga ki? Temugirya. Kakati ate nze eno mu buwangwa bwange embizi Kristo agenda okuntuukako mu 1879 February ng'eddiini etuuka wano Mapera n'Amansi batuusa batakuyigiza bajjajjaffe. Embizi zaalingangawo ne ze bayigga. Kakati bwe baali bayigiriza Kristo bakadde baffe abaatusooka abo, ekyembizi tebaakikola ki? Tekyalimu. Nti embizi oba erina kyekukola mu bulamu bwo nti oba ekwonoona. Kakati nti bw'okkiriza Kristo n'obeera nga ye mukama w'obulamu bwo, embizi terina kyekukolako, era ne bwekuyingiramu terina kyekukolako. Kyewandibadde onvunaana, mpozi wandibadde onvunaana nti lwaki munywa ebikola ki? Ebitamiiza. Naye ekyembizi ekyo mulikiriya tetamiiza, tekola ki? Terina buzibu bwonna. N'olw'ensonga eyo tuli mu ndagaano ya Kristo nga kyatwagaza kwagala mpisa nnungi. Kati embizi terina kyenzijjako. N'olw'ensonga eyo ng'omukkiriza era ne mu ndaba yange anti bwe nnyinza okunnyonnyola. Kale chairman, gwe tolya mbizi naye ate naawe okkiriza mu Bayibuli. Lwaki? Kubanga waliwo ebintu nga byasigala mu ndagaano enkadde nga biragiro, ng'era mu mpya tebaakikoonako nti kati mulye oba mukole bwe muti. Nga topiki gye tuliko mu program towasanga mwannyoko kya kiragiro kya mu ndagaano nkadde, era bwe tugamba nti kati lwaki gwe gundi towasa ogenda wa Baleevi. Kati transiting nti tetufunangayo kiragiro kipya. Olunyiriri luli wano mu Isaaya essula ya 65 olunyiriri olw'okusatula oba ontandikirako soma Sheikh. Isaaya mmeka? Isaaya 65 olunyiriri lwa 3.
katandika n'olwokubiri Katonda ng'aga nti ngolodde emikono gyange okuzibya obudde abantu abajeemu abatambulira mu kkubo eritali ddungi okugoberera ebirowoozo byabwe bo. Olwokusatu abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata nga basalira saddaaka mu nsuku era nga bootereza obubaane ku matoffaali. Olwokuna abatuula mu malaalo abasula mu bifo ebyekyama size muloje ezo abalya ennyama y'embizzi n'amazzi ag'emizizo gali mu bibya byabwe. Webale nnyo. Kati bikula ate Isaaya 6:6 olw'17. 6:17 Katonda agambye bw'ati. Tandika ne 16. Tandika ne 16. Kubanga Mukama aliwoza na muliro era na kitala kye eri bonna abalina omubiri era Mukama baalita tannaba kubatta baalita bali babangi bebaluwa abo bebatukuza abeetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsuku ennyuma wa muli wakati amuli wakati womu ali wakati omuli wakati kitegeeza oluganda olutuufu obusamize womu ali wakati era nga balya ennyama y'embizzi ekyo kyo nga tonanaagira n'ekyomuzizo anti kubanga ekyobusamize kirina engeri kale n'ekyomuzizo ekyo n'omusonso balikola ki baligwerawo wamu bw'ayogera Mukama. Kakati nze bwe nsoma ennyiriri ezo zikugaana okulya n'endala kuba budde mpadde butono n'endala weeziri nze nga ŋŋamba sinnafuna nga Juliet essaala mwoyo Juliet yageta mwoyo tannaweza mwoyo goyagala saala gyoyagala lunyiriri lukakasa nti lyembizi kale kati mulumba kalukuwe kalukuwe olunyiriri anti yalulira kuba muli waayo ogenda kaleeta musawo eyokubiri mulumba lwaki gwe oli embizzi ng'omulokole ennyiriri ziri wasse bumuze musinziira okutta ebisolo Katonda byeyasindikamu n'emizimu. Neyanziza sebo neyanzenge moderator naye muntabudde omutwe bayibuli bamusoma za njawulo simanyi bamu bagirya abala tebagirya mwena muli mu bayibuli emu nkadde emu mpya bayibuli yemu naye entegeera yevaako obuzibu. Abalabi baffe abatulaba ku Dream TV mwenna gye musinziira tubassaamu ekitiibwa eddoboozi lya Isa Mulumba Cyrus ndi mulokole omuli w'embizzi kubanga twetaaga okusomesa eggwanga naye ekisinga obulungi se moderator okulya tekituyingiza bwakabaka bwa Katonda n'obutalya wabula kitujja mu bwakabaka era bw'owulira omuntu ng'akyalina enjigiriza ega nti bw'olya toyingira bwakabaka nga atakkiriza nti ali mu Kristo Yesu aba yeetaaga okumuga nti Yesu yatufuula balongoofu olw'ekigambo kye. Era embizzi bw'ogitambulirako nga bwe tuwulidde bannaffe abatagirya tebagiridde lwakubanga bakyalemedde mu butategeera Kristo. Naye kansome ennyiriri 2 nzayogera naawe nyingira okwegatta ku Bayudaaya lwa musaayi gwa Kristo so si lwa byakulya. Ebyokulya omuli embizzi, omusu, akamyu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo emmese n'ebirala embaata
byayawulanga abaana ba Isirayiri okubajja ku mawanga amalala nga bebafuula okuba abaana ba Katonda era nga bebafuula abalongoofu. Kaakati ffe bwe tubanga twegasse ku baana ba Isirayiri Abayudaaya tetubeegattako lwa byakulya naye tugattibwayo lwa musaayi gwa Yesu Kristo. Kati Bayibuli enyiriri zino ziri bbiri zokka, omubadde mwannyinaffe oli agayita Nafuna Mwoyo ne Kaaya n'abalala. Kaaya ye ayagala lunyiriri, oli ayagala Mwoyo. Kansome ennyiriri bbiri. Bikolwa by'Abatume essuula ya 15 olunyiriri nja kusoma olw'19 n'olwabiri, nsome n'olw'28 n'olw'29. Nze ŋŋanze mbalibwa okuba eyali ow'amawanga naye kati nagattibwa ku Bayisirayiri naye nagattibwako ntya. Olw'19 lugamba bwe luti kyenva nsalawo tuleme okuteganya abava mu mawanga okukyukira Katonda naye tubawandiikire beewalenga obugwagwa, ekyo kimu, bw'ebifaananyi n'obwenzi, ebyo 2, n'ebitugiddwa, ebyo 3, n'omusaayi, ebyo 4. Ebintu bino ebiwandikiddwa ab'amawanga abeegasse ku baana ba Isirayiri bamenshonize ebintu bibateekeddwa okwewala nga tebateekeddwa kubikozesa. Biri bina mu bbaluwa y'ab'amawanga eyange gye nkutte. Olunyiri olw'28 ne lugamba kubanga Omwoyo Omutukuvu yasiima naffe tuleme okubatikka omugugu omunene gwonna wabula bino ebigwana. Kati waliwo bye balaba specifically nga byebyaffe ebitugwanira okwewalanga ebiweebwa eri ebifaananyi babizeemu, n'omusaayi, ebyo 2, n'ebitugiddwa, ebyo 3, n'obwenzi, ebyo 4. Bwe muneewalanga ebyo munaabanga bulungi. Mweraba embizi tebagyogeddeeko n'obusamize tebabwogedde ebifaananyi balubaale bano bali wano ebifaananyi kata n'owulira lubaale Bayibuli ebiyita bifaananyilindako okusomese tetukaayana. Bayibuli egera mu Zabuli 9:6 bakatonda b'amawanga bonna bifaananyi. Kati bwe byoliko oli mu bifaananyi kati wano babyogedde. Ekyo ekiwandiiko Kaaya yeetaaga okinyweza nti ebbaluwa ye gy'ayina emugatta ku baana ba Isirayiri si mbizzi wabula bye bino anoonyeze mu bbaluwa y'ab'amawanga nga baabagaana embizzi. Ekyo kimu Kaaya akinoonyerezeeko ne munno oli omukazi. Kaakati olunyiri lulala luli mu Tito oba mu Bayibuli yaabwe teziriimu zino z'osoma. Zino kyetaaga kwetegereza. Okwetegereza n'okwawula ekintu okukikkiriza biba byanjawulo. Tito essuula ejja kuba emu, olunyiri lujja kuba lwa 16. Bayibuli egamba bweti, ndowooza ntandikire ku olw'15. Haji yamanyi waliira. Olunyiri lugamba bwe luti, olunyiri lwa 15, Tito 1:15, eri abalongoofu byonna birongoofu naye abasigibwa obugwagwa n'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu. Kati bw'obanga walongooka mu Kristo, kubanga Yesu ayogera mu 15 mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Kaakati nze mu Yesu temuli kyamuzizo era Abaruumi 14 bw'agamba mazima ntegedde nga mu Mukama waffe temuli kintu kyamuzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kyamuzizo kiba kyamuzizo. Kati bw'obeera mu Yesu noga kino kyamuzizo na kino kyamuzizo na kino kizira. Mbadde njagala nsoma olunyiri luno Bakolosaayi essuula 2 olunyiri lwa 2 mbuuze ekibuuzo. Ngamba waggulu lunoonya ntutuuseeko. Mbadde njagala kujjawo bulango buno katini nnyo. Onooziriza ndusome. Ojja dusoma katudde tugenda tandikiraawo. Kale mukulikeyo mukuumulamu okwo mulumba gwabadde n'omuzindaalo abatugoberera enamba kweri ku screen yokwo in case oyagala okusindika obubaka obwa Samasa oba obwa WhatsApp gwali ku Impact FM nawe kambukuwe kanjikuwe enamba kwosobola okusindika obubaka obwa Samasa oba WhatsApp. Enamba eri noti 7778
58 7 lwaki tukikola bwe tutyo nti abasinga kumwe tuta amasimu oluusi tetufuna mukisa kubawuliza olw'ensonga nti abakuba bangi. Eno program ewulirizibwa amawanga 7 amakulu amakukuutivu amakukunavu getumanyi okuli Somalia, okuli South Sudan, okuli DRC, okuli Rwanda, okuli ngambya amakukuutivu bali abalaba twebajjako buzzi bano bo bakwebali kati bala millions ez'abantu abali mwaga amawanga Kenya, Tanzania, Uganda ne Rwanda abo bo tebeetaaga kubategeeza bo babakwebali kati olwokwanga nti bwe mukuba amasimu beera bangi kyetuva tuteekawo enkola eno ey'ennamba eno eya SMS oba WhatsApp nti yo woogisindikire tuukako era abakulu bano nenjibatuusaako. Mulumba gw'obadde n'omuzindaalo obadde olina olunyiriri lumu lwokka bwe ruti obuuze ekibuuzo ate otyoke tugende ku birala. Neeyanziza ssebo neeyanzege nabadde nnyonnyodde ensonga zange nga ntegeezezza abantu ne nsagizaayo olunyiriri lumu lwe mbadde njagala okusoma era ngenda ddusoma nti ffe bwe tumala ne tugattibwa ku baana ba Isirayiri tetugattibwayo lwa byakulya kubanga bo bye byali bibafuula ab'enjawulo ku mawanga amalala era nga bibafuula baana ba Katonda mu kyamateeka 14 bagamba mwe muli baana ba Mukama Katonda wammwe temukolanga ABCD nga bibafuula baana. Kakati ffe bwe tumala ne tugattibwa ku baana ba Isirayiri olw'omusaayi gwa Yesu Kristo tetugattibwayo lwa byakulya naye tugattibwayo olw'okufiira awamu ne Kristo mu kukkiriza. Bwe tufiira awamu ne Kristo mu kukkiriza tuba tutuukiridde mu ye nga tetulina kyabuwangwa kyonna kya muzizo mu ye kubanga ffe amaze tutuukiriza mu ye. Kansoma olunyiriri luno lujja kuba lwa Bakolosaayi essula 2 nsoma layini ya 9 nsome n'ennyiriri olwabiri. Kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli bali tebaalyanga lwa mubiri si lwa mwoyo era mwatuukirira mu ye gwe mutwe gw'okufuga n'obuyinza bwonna. Olunyiriri olwabiri kye luva lugamba bwe ruti obanga mwafiira wamu ne Kristo okuleka ebyolubereberye eby'ensi kiki ekibeeteesa wansi w'amateeka ng'abakyali abalamu mu nsi nti tokwatangako so tolegangako so tokomangako ebyo byonna biggweramu mu kukolebwa okugobereranga ebiragiro bya n'okuyigiriza kw'abantu. Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza Katonda abantu kwe baagunja bokka ne mu kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri naye tebiriiko kye bigasa n'akatono olw'okwegomba kw'omubiri. Kati ffe bwe tutuuka eno bino tokwatangako tokomangako tolegangako biggwaawo. Okwatangako jezonyiza amanyoko ne biggwaawo. Nze mbadde ndowooza nti bwe bagamba nti tolegangako baali bagamba kulega ku mukazi tokwatangako tokomangako kale nakyo mwekiri andi kambuuze andi kaakati nze bwenzira wano bwe bagamba okufiira wamu ne Kristo okuleka ebyolubereberye ebyensi nga bagamba tokwatangako baali bagamba kyawo byebiriwo ebyo kale gweogambyeko kyabuko. Amateeka g'ebyokulya tegaganye tokomangako ago lwaki ogalekayo kaaya kubanga noli tokwatangako tokomangako era bw'okoma ku kintu ekitali kirongoofu onaabanga atali mulongoofu eryo lwaki kaaya oyagala oddirekayo mu Kristo livaawo. Awulidde obuuza kigwe sobo mulumba omulokole omutuufu okuba ng'oli mulokole ddala n'abalokole bassa abalokole mbizi sikutegedde kulya mbizi wangi omulokole omutuufu aba ateekwa kuba kulya ku mbizi era sisomesezza nti omulokole omutuufu ateekwa omaze okubuuza kakati pasita Serwadda ebiseera ebyennamugongo biba bituuka naliwo mu kyaki yagamba sizoni etuuse ey'ennamugongo mulunde embizi n'abasindika mulinde embizi nengali kakati ayaluka natera n'abajuliza ennamugongo kati obuuzaaki oba tolidde embizi toba mulokole sigambye toba mulokole ogati oli mulokole ali embizi abalokole bonna tebali waliwo oli yabatanafuna mwoyo nange nakajja oli ow'okusimu Juliet ekimugaana okulya embizi yagamba ebyawandiikibwa abisoma naye tannafuna mwoyo mutuufu kitegeeza nti singa anaaba amufunye obulungi embizi asobola oggirya. Omulangira Kaaya abagambye ye tannafuna lunyiriri asomye ennyiririze
n'abagamba nze sinnafuna lunyiriri lundiisa mbizi kati mulumba asomye tetumanyi oba afunyemu olugimuliisa badde njagala moderator kati ono zisa busolo kanyingiriddemu kandeete aya nanjawulire 35 Quran oyogera ne kaya haji yagana enyiririzo oyogera ne zisa busolo abadane singi musoma 35 Quran egamba wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat Isa wa mwabaganti era nze nzize ngani mubaka akakasa ebyo ebiri wakati wa maaso gange era nzize mbakkirize ebyo ebyali byaganibwa okuliibwa mu Taurati kati biki mu Taurati bye bali baagaana okulya Isa bw'abajjira abasiraamu n'agandi kati mubirye mmenyerayo bisatu kati wabanga okukakasa kwebyo ebyakka mu Taurati ate tulaze ngaki ati gwenyinyonyola asijja kikunyola kubanga ze Taurati togimanyi Taurati ogimanyi oba togimanyi wetwogera ku Musa Taurati ogimanyi oba togimanyi kitono bw'ototegeera kibuuzo buli kiseera ojja kukola ensobi ati ganje Taurati ogimanyi oba togimanyi Taurati kasa twogera ku Sayyidina Musa Taurati awulidde naye kibuuzo ekifu okitemu mbufu Sokoli amazisa busolo Taurati ogimanyi oba togimanyi Taurati yonna togimanyi tujjayo bujja bigambo bya Sayyidina Musa ogimanyi kasatu omanyi obanga tomanyi tunekolayo ebyayogerwa Sayyidina Musa kasatu laba mu Qur'an wano ng'ekyayogerwa ku Sayyidina Musa nga otumanyi tuli mu Taurati kale ono agambye bambuulize omulangira kaya ekibuuzo kino Lubwama ali Serere district omugitegeera eri Namutumba Palisa wa mbuuliza omwadvent nti biki bye bakkiriza mu abadvent mu ndagaano empya biki bye mukkiriza nti mu ndagaano empya yonna bagikkiriza ssebo yonna bagikkiriza so kitegeeza ne mulumba byonna byasomye mubikkiriza era mulumba bwasomye ye yagwe yabadde atandika yagambye ensoma ya Bayibuli abantu be batategeera bikoze eki kati mulumba bwategeera ye bwasomeza ennyiriri webali nze bwenzisoma okutegeera kwako kuba kutalya kati era tuli wano mu program nze nga bwendaba okusinziira ku ddiini yo nze nga bwendaba nedda programu eri bweti kale ne bw'onooteekako eddiini kubeera sirinaayo Museveni sinaali eyo agenda kumpakanya ku byeyogedde exactly nti igwe soka mulumba alina olwedde omulokole amuwakanyiza oli yagambye mulokole naye talina gyasabira yagambye biriva tali biriva anti yalina gyasabira twamubuuliza asabira wanga talina agenda Juliet tofaayo okumala empaka kiri bwe kiti Juliet esimu yiiyo wansaawo gisindikeko gy'osabira kwa yagambye amjase biriva wani wa mulumba naye alabanga talya era mulumba agambye nti omulokole agwanidde okulya omulokole omutuufu yali embizi ono kyambuuza naga nedda ne bwotolya oba mulokole mbadde nsaba bwe tuba tudda mu byawandiikibwa nasomye ennyiriri zino zibadde 2 naye bwe kutaba kukaayana njagala kumanya ebbaluwa y'abamawanga embizi mu eri bye baagaana byonna babimenye kakati kyembuuza nanti erisiti teriimu mu byalistingibwa wali tekiriimu waliwo awalala ebbaluwa bwegamba nti mwewale bino byebigwana munaakola bulungi nga kyekyenkomeredde simbanyi oba waliwo kyolinayo ekirala nti ensonga eri bweti mu 16 Yokaana yagamba atya nti mbalekera omubeezi mwoyo omutukuvu anaakolanga ki anaabalungamyanga muki byonna kati gwewa kulungamya kulya bw'osoma ezo zowangwa nungamya mwoyo sirya so tugambe nti emyoyo gyanjawulo wano ate era kiteekeddwa omwoyo w'aba 7 side wanjawulo kw'abalokole n'abakatuliki
kati kyenaali agadde okumanya omwoyo w'abasiraamu nabi Muhammad tasobola kuba omu kyenaali agadde okumanya mwami moderator kino kankibuuze bubuuza ave waggulu kale katuuliziganye jaji mwami Kaaya embizi tetutabula bannaye mwami Kaaya Tito bw'obanga omwetegereza oli mulongoofu mu Yesu oba tonnaba ndi lugambye lutya lugambye kandi tulusome 15 si bwebadde gy'osomye egambye nti eri abalongoofu byonna birongoofu naye ebisigibwa obugwagwa n'abatakkiriza eri abo teri kirongoofu naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasigibwa obugwagwa kati omwoyo gwo guliko ki leero kati anti gwe kyogutuuma bayibuli kyegamba gwe kyogutuma nze kambuuze mulanze bwensoma byensoma bindaga nti omwoyo omutukuvu annuŋŋamya kubanga ekyobugwagwa bayibuli kyeyogerako kya busiyazi amunoti okay katugende empola sobendeko mulumba sobendeko mulangira nze fe abali eno twagala kumanya ntiki to the pure no njagala kufuna kunyinyonyola ya bayibuli wano ngawe mugisomye musomye olunyiriri era njagala abantu balutegere nti eri abalongo tutegeeza bonna sikyekyo nedda nze njagala kumuleesa lunyiriri era mbuuliza mu lunyiriri bwe bagamba nti no to the pure mu luganda mugambye atya eri abalongoofu omulangira Kaaya nagamba nti mulongoofu yaga nti all things kati eno all eyawulamu ekyebyokulya eyawulamu ekyebyeki is it all oba mulimu ebimu munyonyole ebyomuzizo si gye bakonyeekuwa mwanyoko tebamukonyeekuwa tomuwasa anti ono agambye all anti mu byokolo by'obulongoofu naye ebyomuzizo babijjeewo ebyomuzizo n'ebyobulongoofu byanjawulo ekibuuzo bwe kijjidde mu Yesu gwokkiriza mulimu ekyomuzizo menyera kumenyera gwe tokimanyidde obusiyazi obusiyazi kyamuzizo n'okulya embizi kyamuzizo n'okuwasa mwanyoko kyamuzizo okay okusinziira ku mwoyo aluŋŋamya Kaaya ow'abasevensidde okay okusinziira ku mwoyo w'abali aluŋŋamya abalokole oba guva wa sitaani oba waani kale waliwo wanaakugambye guva waani waliwo tofaayo katuulize n'abali abagoberera waliwo waneeno agambye nti omulangira Kaaya atusomere Makko 7:19 ebyo kebyangu nnyo Makko gwagambye 7:19 lugamba nti agamba nti kubanga tekiyingira mu mutima gwe naye mu lubuto lwe nekiyita nekigenda mu kiyigo yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna obadde ogamba otya Antoli kyabadde akugamba nti yali alongoosa ebiriibwa byonna olunyiriri olw'obutaliibwa sirulabanga nti babirongoosezza kati bw'agamba nti yali alongoosa ebiriibwa byonna ebitaliibwa sibirabanga kale mwebale kuweereza basebo mbuuliza omusajja omulokole oyo lwaki bayibuli erimu ennyiriri ezikontana oba eziwakanya bwemba nziwulidde nga zinfadde nenzimanya njazimunnyonnyola naye sizirina
mu Bible temuli munyiririzi kontana se kulwange ye ya kontana mu temuli mwezi lina moyo watakulunga okontana mwezi lina wezi kontana. I'm asking why most traditional doctors onabuuza gwe makolo omusamize bakubuuza ndi mukubuuza nti lwaki abasamize nga makolo tebalya nnyama ya mbizzi ng'ate si basiraamu kukoppereza mbabuuziza ono omusamize ekibuuzo tasobola ate alla ye saabasamize obadde otya bagamba temulyanga mbizi bagamba so si nti obusamize bugamba oyo bwatyo bwabeera bulijjo tebabuuziza omusamize lwaki wagambye wano mbugwe bweba nnyonjo osobola okugirya bweba eddugala nnyo bagambye anti eyo ebyawandiikibwa byagambye Kurani ne Bayibuli Kurani ne balinako nabuuziza gwe kakati mabako pafe edini yasangawo ffe ne muzanga tulinga tuli ambizi era nga negumba ly'embizi ligoba eddoko lyonna eribalizewa kale kasome message nze mukisa Simoni temuli amagumba munagajjawa katulire Simoni kyagamba Simoni mukisa agamba naye abasiraamu bo ani yabakkiriza okulya eŋŋamira ng'ate nayo eri mu ebyo bye baagaana okulya zisa busolo engamira musoma mu Qur'ani wano tetulaba kitugaana kulya ngamira naye engamira biri wammwe so abasiraamu bakkirizibwa okulya engamira enjama y'engamira kiri mu Bayibuli naye mu Qur'ani wano aljamal okulya ennyama lahmul jamal ate nga ddala ku biseera bya Eid olaba nga ennyama y'engamira eriku kati ekibuuzo kyange kati mwami moderator ndikanyigewo ekibuuzo webalenya kati njagala kumanya Kurani eno okujja kwayo yajja kuwakanya Tawurati bye yayogerwa bakukakasa kakati Tawurati Kurani bwe nga bwe kitaba mama w'ebitabo yajja kukola era tienawo yawakanyiza Tawurati yajja kukakasa mazima gani yetugamba bugambi nti musaddikan in kuntum fi shak fa bwembaga lumu okubusabusa obutateregera buli muddemu oba mudde ku bitabo bye byasooka kati ekibuuzo kiri awuliriza kati bwe kibanga Qur'ani egamba nakubuuza abasoma ekitabo kiri Tawurati bwe tusangamu nga yagaana eŋŋamiya Qur'ani eba ejikkiriza ebantuufu kakati wano Qur'ani bwebanga tetukisanze ate bya Tawurati tujja ati Qur'ani egambye yajja kukakasa mazima ga Tawurati tujjagala na kina kakati kale wamwe muli Yesu kumwita mwana kankomewe ngenda kuwa budde omukulu akayana kirwaki tuli eŋŋamiya aya yino sura ya 2:36 sura ya 2 aya ya 36 mu Quran ndoza nandisoose kusoma surati al-Araf ya 7 olunya 10:75 kati naye kansome eno etukkiriza okulya eŋŋamiya n'eŋŋamiya twazibateerawo nga za mu bubondero bwa Katonda muzirinamu obulungi obw'engeri nnyingi kale muzogererengako erinnya lya Katonda nga zisimbiddwa ennyiriri muzirize amagulu muzirize okugulu okw'omu maaso w'okuzisala ogirijja okugulu kw'omu maaso ng'ogenda gisala bwe zibanga zigwiridde ku ludda lwazo oluvannyuma n'okuzisala muziryengako era muliise n'omukufu n'okulozaako atasabye n'omuyala asabiriza
bwe kityo bwe twazibagondeza oba olyawo ne mwebaza mbadde nsoma n'olunyiriri luli olulala musanvu abiri musanvu meka musanvu essuula ya musanvu olunyiriri nze nabagamba abasiraamu kyabagamba omusana gwabwe mungi bwe babakkiriza okulya eŋŋamiya makolo sirikako ssebo bantu baagala kuwuliriza haji yayogera tebajjajjaabo wano batyawo essula ya musanvu 157 abo abagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi ataasoma biwandiike era ataawandiika oyo bwe basanga ng'awandiikibwa mu bitabo byabwe erya tawuleeti n'enjiri oli mukuta munyumba gy'abadde akaana nakyo ng'awandiikiddwa mu tawuleeti n'enjiri nabbi olyani nabbi bamuwaayiriza nga balagira empisa ennungi bawaayiriza musajja yafaamu amalibu nti bamuwandiikako bakkiriza okulya ebirungi byonna n'aziyiza abo okulya ebibi so eŋŋamiya eri mu birungi ogizingidde wano nina wano essuula gye njagala etambulire wamu ne Haji ng'amaliriza essuula ey'okutaano Suratul Maida aya eyanamwenya bwebanga ndaba abasiraamu b'ennaku zino nga bali eŋŋamiya ate nga nina Qur'ani egamba bweti ssuula ddamu olanga essuula njagala abantu babagoberere bulungi leero Suratul Maida eba yakutaano ne aya eyanamwenya egamba bweti inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nura yahikum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal akhbar bima istahfadhu min kitabillah wa kanu alayha shuhadaa fala takhshawna an-nas wakhshawni wala takhshawna bi ayatillah tamani kalila mazima ffe twassa Taurati nga mulimu muyo okulungama n'ekitangaala balamulenga nayo bannabbi abo abaasiramukanga ne beewaayo okugoberera amateeka ga Allah. Yes. Ekibuzo kyange kiri wano. Bwebanga mu Taurati abannabbi abaaliwo bagaye nti baasiramukira mu Taurati. Taurati ne tusanga mu eŋŋamiya nga tebagirya. Ne tusanga abasiraamu ba Muhammad nga bagirya obusiraamu bwa njawulo. Obusiraamu bwa njawulo. Tewali ddiini. Ate kaakati ewa tewali so osobola okwera omusiraamu nenga toli mu ddiini ya busiraamu sokotununga nebwekyo kino haja akiddamunuza gwakubiri leero kaya waliwo abasiraamu tewali busiraamu. Yes. Okay. Nga olaba nti waliwo abalokole nga tewali bulokole okulokoka tekunnaba kati abalokole tebaliyo sibitegedde Haji okubanga tewali bulokole abalokole ne babeerawo okulokoka kwa ku nkomerero naye bano beeyita balokole essaawa eno abo baba bayita bweyisi naye tumuuza abasiraamu bali naye yali abayita buyisi nga tamanyi nti basiraamu n'abayita abasiraamu ekyobusiraamu Allah yakijjawa okwati ayita Ibrahim oba Ibrahim omusiraamu naye nga tewali busiraamu yakumeka so abakatika ku Muhammad kati obusiraamu bwajja ddi kati ate ba Ibrahim era aya gye nasomyewo baali si mu busiraamu Ibrahim baali baki Ibrahim tebaali sokolinde tebaali mu ddiini ya busiraamu baali basiraamu nga tebali mu ddiini Allah Haji agenda basonsekamu ekigambo waliwo abasiraamu nga tewali ddiini ya busiraamu bannange kino kijulidde mufuti kino kijulidde mufuti kino kati kino kitwala wa mufuti kati kino kitwala wa mufuti kuba bwabanga wali Haji asomesa agamba nti obusiraamu nga tebunnajja
waliwo abasiraamu naye ng'eddiini y'obusiraamu teriiwo baba baali baki ngolo bakkiriza tolina byonnyonnyola leka nsome meseji z'abantu bannange twategedde ani haji mutegeddeki nagambye surati maida aya yakusatu katonda yagambye okuva olwaleero mbasiimidde ekyengera ky'eddiini y'obusiraamu ku muhammadi muwama oyogedde kiwedde tutegedde Chwara nabbi nze Kakande Michael ekyengera ndi mulokole naye embizi yannema okuva mu buto kati okumulema okuva mu buto nekijiganisa okuliibwa yalema okutegeera nero zalera ategedde mulokole agenda mu matize abantu bangi tebagirya bw'asoma mu Balooma wale 14 ye bamunywa obunyonyi bensi nti gwe kyokkiriza kikuumenga nga kimanyiddwa gwe ne Katondawo wa mukisa oyo ateesalira musango kumusinga mu ebyo byonna byalowooza okuba nga bituufu kati gwe bw'obanga osaze omulimu okiwulira tulya kugamba eno mu ndagaano empya eddembe eryo weri kubanga okukkiriza kufusibuka olese demokolasi mu maaso ga Katonda byewandikwa byo bigambye era no Pawulo agambye nti demokolasi ate Pawulo si Pawulo kuba Pawulo gwe ono mwoyo mutukuvu abantu baleme kitwala nti okulya kyabuwaze muntu ateekwa kulya n'ate eyo omulangira Kaya bagamba ra ensonga eri bwe olwaleero TV zino lindako TV radio ne social media zibika abantu okufa naye ensonga yava ku kulya tulina okwegendera nokigatta ku mbizi balya kyebagaana kakati bakola ki kale tufa mwebale program ensonga z'okulya tulina zegendereza eyo nsomesa nayo olyamu kagumba wegoge kale Fred Kasasa nyimbwa agamba embizi n'omwenge Katonda asinga ku kyawa ki omulangira Kaya mwenge embizi n'omwenge Katonda asinga ku kyawa ki byombi yabiga wamaze okwegeseraho abuuze Katonda lwaki yabigaana si lwaki embizi asinga ku kikyakyawa mu busiraamu embizi omwenge oliko ekibonerezo n'embizi teriiko ninjira ne bwekuluma okkirizibwa okulyako omwenge bagamba ng'ate ya kigero nedda mboko 10 omutamu kusanga omutamivu musiraamu naye ow'embizi taliko kibonerezo enjira ne bwekuluma okulya olyako ey'ekigero embizi terina buzibu bwonna mu busiraamu otakali mu busiraamu kale kiweewa mulangira Kiweewa Richard ali Kawanda agamba nti ensonga y'okulya embizi Kristo bwe yafa era n'azuukira. This was the second agreement when he shed his blood on the cross, so everything was changed. He made a stop on the first agreement. Agaso agamba Adamu omulangira kanti Kristo kasa yafa n'azuukira ye kiri nekinazaawo all things were made clean. Ebintu byonna byatukuzibwa. Mr. Mulumba aleseeyo ki kirabika ewaabwe tegaanibwa just tebajagala bwagazi like any other person who doesn't want it. Okay, nti ekintu ekibanga tekigaanibwa oba gwenga tokyagala kitegeeza nti kigaanibwa. nange kine bagambye ali kuteeka oli eyayogedde abalokole tebazizza naye ate aba Seventh Day bo baziza kiba kitegerekeka. Kaya kyagamba waliwo ebiriibwa ebyali bitali birongoofu anti gyono yajja okutuukiriza
Yesu bw'atuukiza n'atuukiriza ebirongofu byonna n'abirongoosa ebitaliibwa sinnalaba lunyiriri lubigamba tikati birongoose so neruli ne bwe lujja nti all things are clean gwera olabanga akugambye yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna ebitaliibwa sirulabanga lulugamba nti birongooseddwa mwesiga Nathani Ebukoto kyeva sikunywa n'ebisiyaga kyeva sirekwa tebirongookanga n'epitambi n'ennyama y'abafu sisobola kabula yabagamba b'ogendanga mu katale tosangamu kyonna kiri osanga batunda ennyama y'abafu ng'amatema. Nze Nathani Mwesigwa Ebukoto Ntinda zisa busolo totambalanga byotasobole bw'oba tosobola kwenganga mulumba tomalanga budde bwaffe. Okay, badde babaga Mako mwagisomye nono naye ebikola batume mwabisomye. Baabo ono atwadde ka video akabali embizi njakalaba ndabo batusobola okafuna. Baguma ebbanda kaya yasomyewo dda asome Mako 7:19 mu luzungu agamba nti soma mu luzungu tetegamba mbu nalongoosa ebiriibwa wabula egamba all foods not all that should be eaten. Ono ye bwagamba mu luzungu nti foods embizi si mmere nyama embizi ebanyama wonna wadda yekuba yekka omuseveni side alowooza nti embizi mmere embizi nyama emmere si balyaki era balya enyama olaba ne kashi bamulya balya ku ssente n'ebirala bingi n'obufuzi babulya so kati ebyo bwaddamu ebyo mu byakulya aba awonye naye tetuli ku kiri ebitaliibwa tetulabanga lunyiriri lwawandiikibwa lugati nabyo birongooseddwa. Kale Charles Kaloli muwanguza akugamba mwami Kaaya mbuuza bwe ndya embizi sigenda mu ggulu. Buli lwokola Katonda kyeyagaana saagala obeere ng'oli sheeke yatandisa atagala saagala otagale sinze ŋŋamba abantu nti togenda mu ggulu naye nze ndaba nga nze singa ndya embizi sijja kgenda mu ggulu kati gwenga gwe kati yakubuuza ye bwagifenka kubanga baatugamba tosalanga musango bayibuli ekyogera era mu ndagaano empya kati oyo ye bw'alaba ng'alya embizi agenda mu ggulu nze ndaba tagenda wabula singamuga tojja kugenda kuba ekyo si kyange kya Yesu saagala kwefuula ate kati kayavaawo wuliza kayavaawo kale obuseveniside ne bayibuli kati yamba oli atugobera byo bireka byogere bwe ndya embizi sigenda mu ggulu okusinza ku buseveniside ne bayibuli so si kaaya kati aveewo wuliriza bwe nsoma bayibuli endaga nti omuntu alidde embizi tagenda mu ggulu nange kyenva siigirya. Kaaya bw'agamba nti embizi si mmere be bamuyita okulya emmere enva bazimugabirako oba bagatirako wamu embizi bagirya mu bigodo ne bagirya mu ncomo ne bagirya mu kamulali bw'ogigatako ewoomaaoceeka yatugamba kaakati n'olwekyo emmere oli yaleese ebyemmere lepe twabadde tukizingidde wali tetunnalaba bwe bakirongoosa simbizi yokka n'eŋŋamiya ono gye bakafula essuula ey'E9 mu Korane ne aya ey'okusatu azisa busolo agitusomere atunnyonnyole kubanga langa Allah ng'alayira yali teriyo
mu kikiwa wetali aya teriyeyo 923 mbadde nsaba se moderator nedda njogera kirala te musaba birala ono atujja kumulamu 9 mu 2 jeri oba teriyo meka 3 egamba ki otuseyo so ndaido ye yatonde ekisajja n'ekikazi kati abuzi oyo ali ku ndayidde ekisajja n'ekikazi Paula abuze ndayidde oyo eyatonda kisajja n'ekikazi kati oyo ali kumulamwa kirala mbadde nsaba moderator mbadde nsaba nzikirizibwe mwami Kaaya agambye nti embizi si mmere nva si nze ŋŋambye mbadde nsaba nze ŋŋambye oli yaleese ebyokya mbadde nsaba nnoŋŋamye olunyiriri luno nyinza okukkirizibwa Balumi 14 olunyiriri olusooka n'olwokubiri weewaawo nja kwongerako olwokusatu bayibuli egamba bweti naye atali munywevu mu kukkiriza mumusembezenga naye si lwa kusala musango lwa mpaka omulala akkiriza n'okulya n'alya byonna naye atali munywevu alya nva anywa oba alya Kaaya kyembuuza kiwuliriza kulya kati enva bazirya bazinywa ati enva si mmere naye ndya anti kyembuuza anti nva si emmere nva eyogera ku bi ofaringiddwa baki musamize tofaayo n'olwekyo nja kusoma nga nja kwongerako naye mu kino kyenjagala baziye enva nze sinagamba ku kite balya era nze njogedde bali obwami bali ebisiyaga bali ebintu kyonna bagamba kulya nenva bazirya naye tezitegeeza nti mmere kati kyembuuza Katonda agaana mmere Yesu yalongoosa mmere kati kyembuuza yalongoosa ebyomuzizo kati gwe bw'onodda munda eyo alekereyo ddala okulya so Kaaya mumugaana okulya nti si munywevu mu kukkiriza mumuwe doodo kundi eno bw'okisoma sula yonna obumuntu guno gwonna kyava kuwa wali nti akulekerawo nti okukkiriza beera nakwo soka abagamba abalinga mulagira Kaaya mwenna abali eyo nga temulya mbizi temuli banywevu mu kukkiriza mulekereyo okulya entegeera ya mukatuli mbuuza Kaaya Adamu embizi Katonda yagimugaana Adamu ye yali ava teyaliwo embizi yaliwo era sokolinde gwe ssebo Muhammad wawano mazi Adamu baali bamuwadde omukisa ng'ebintu byaggwadde okutegeka byonna nga weebiri olimo bwekijja kyonootegana embisi ku Adamu teyaliwo embisi bagikolera mu lyato lya Nuuwa birala ate ate agiboga nti bagikolera mu lya Nuuwa bw'amala okuva mu lyato Katonda yamugamba atya buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya embizi yalimu eri nga bagikoledde ku mulembe gwa Nuuwa yalimu embisi bagikolera mu lyato lya Nuuwa era mwe bagigaanira okugirya anti bwogamba nti aya gye wasomye yabadde ya mu mugundi yabadde ya mu lyato yali mu lyato embizi ku lubeerera teyaliiwo kale producer mpaayo omu babi abali ku line kubanga Adamu yali abamugamba ebibala byonna lya naye nga si kusala waliwo ali ku line okutegana kwe kutuliza sindiyo katulize ali ku line yogera Katonda tuwuliziganye bannange waliwo ali ku line mbewo eno bwangisebo Mukama yeebazibwe ssebo. Ahani ono. Nsaba abasajja abo nsomereko mu Timoseewo ekisooka essula ey'okuna olunyiriri olwokuna zimpandikira nogenda zinsomera zonna kwanyiza obutalwako onsomereko ne Baluumi essula ey'e14 olunyiriri olw'14 n'olw'17 n'ebikola by'abatume essula ey'e11 olunyiriri olw'7 paka ku lw'9 mu bigambo bino byonna ekigambo kiri nti mu njagaano empya bwe batukuza ebyokulya bino mu bikola by'abatume essula ey'e11 olw'7 ku lw'9 agamba
ekyo mukama kyafudde ekitukuvu language naye matalinga owulira bulungi bw'osoma mbiri ebibiri egamba everything eyogeramu akagambo buli kyonna kyolaba okulya kati abantu bano abataagala kulya ndowooza Abaruumi bateeka bulungi nnyo nga bakyogedde awo nti abantu ng'abo abatali banywevu waba osolosula eyo neyogera balambulirako yes naye kati gwe bw'oba toyagala kulya nga lwa butali bunywevu bwo then eyo nsonga ebayiyo ng'omuntu naye tegaana muntu alya kubanga tukinya endagaano etya etunulya obulamu obw'omwoyo omwoyo owuliriza tofaayo mulangira kaaya wamma gwe kati bw'osoma Timoseewo ekisooka essula ey'okuna n'olunyiriri olw'okuna gwe nga kaaya aliko omwoyo gwe baakulekera annyonnyola obutereevu onnyonnyola otya olunyiriri olwo katusome tugamba bwe ruti nti kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi so tewali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda kati ekigambo kya Katonda obwedda mwe twetooloolera ne tulaba nze nendaba nga si kituufu kati ne bwensaba tekiina kyekikola ono bw'alabye nga ekigambo kya Katonda kisobola okulemererwa okutukuza ekyosabye ekigambo kya Katonda bw'olema okitegeera essaala ne bw'osaba naye gwe bw'okitegeera kuba ekyokulya kitukuzibwa waliwo abategeera nti omuntu ennyama yekulya omulya era bwe baba balya bakuba akabonero ne bakavula omulambo naye baba batuufu bakulya ennyama y'abantu oli wajja okubuuliza omusajja ekyomuzizo bayibuli etugamba obusiyagirifu oli nadda mu kyaki nakakati nkugatta gwe kaloli n'omusajja mu linnya lya Mukama waffe Yesu bataddeko n'enkola aba ayogeranga ebituufu naye nga biri out of order kubanga ono agambye for everything buli kitonde kya Katonda created by God is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Kati weteeke mwono asomye agenze ku kigodo akirabye ne yeebaza n'akuba n'akabonero n'alya aba akoze musango ki ekigambo kya Katonda kigambye eki anti alabye yambizi lwaki agalabe omuntu ng'alabe yembizi lwaki mumulabise eyo omuntu ng'alabe yembizi mwami mulala ekigambo kya Katonda kigambye eki kuba bw'olyanga weebuuzizza kino si kyekyojusoma ekigambo kya Katonda kyogera ki ku ekyo bw'oba ogenda okuwasa ekigambo kya Katonda kyogera ki ku lubu lw'owasa ntegedde omusajja atuweereza enyirize tutasomye ndategedde naye mu nnyiriri zino wabaawo ekirwadde tutasomye bwe tubadde tunyonnyola tulusomye luno ikatusoma lulala si lulala agambye Baluumi 14 anti luno lwe tusoozessewo agambye bw'ati Tito munya olwokuna n'olwokutaano agambye Timoseewo si Tito Timoseewo era gwe tusoma anti kati ono tetunnamusoma katusoma onnyonnyolere ddala tokaayana lugambye bwe ruti mmanyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kyamuzo mu buwangwa bwakyo wabula eriyo yakirowooza nga kyamuzo kiba kyamuzizo kati bayibuli efuuse y'abalokole basomye lunyiriri tusomye muve ku haji kati kaaya nnyonnyola eryakirowooza mu baamawanga anti tewali kyamuzizo mu buwangwa bwakyo obwo obuwangwa ku standard kwe tupimira obuwangwa bwa Kiyudaaya kati buno obwaffe
obutali bwa kiyudaaya mwe tulowooleza ekyo kyagamba kati wakakitegeera nti abayudaaya balina obuwangwa bwabwe naawe olina asa akakitegeera nkimanyi nnyo n'okubanga tonazaalibwa kandi kati weekolowooza nti sikimanyi nolinga eyeekubyakubasomero asokolera toleeta ebyo yesu yalyako ku mbizi ulira nno yagaanako yalya anti yagaanako yalya ku mbizi yesu anti tetumanyi byeyalya nebyata naye yagaanako yesu yalya mbizi naye yanywa ku mwenge yakola mwenge okay kaya wanoyisaawo ki nsonga ki nate mpisaawo musirikirireko mwenda aba 7 side nze bansooka musirikireko katono nnyo okay katono nnyo ku byokulya embizi Allah yagambye togirya naye enjala bwekuluma lya Allah agaana bwakkiriza ekyo kitegerekese Allah agaana bwakkiriza omukatuliki yo obukatuliki bukkiriza ddala mu kulya embizi n'ennyama yaakwo byonna twala nakwebaza ng'olya omu 7 sida agamba bo balina omwoyo mu bayibuli gye basoma eyabalekerwa abannyonnyola si byonna okusinziira ng'ebyawandiikwa bwe biri era ye omwoyo we omutukuvu amulaga toyina kulya mbizi omulokole naye omwoyo we gwe balina owaabwe mu Yesu Kristo agamba mukole eki mulye naye nga mwenna mwabasatu mmwe musoma bayibuli yemu naye nze omujjajja nze nabadde mpisaawo akantu kange abawulize be babadde bakampadde nga baŋŋamba nti sitaani yagoyebwa mu ggulu nakakuki n'abalokole oba abasiraamu buli kaseera baba bagoba muki sitaani kati ye sitaani alagewa abadde amufunira abasiraamu tebagoba sitaani bakola mutya mukola mutya kaya gwe abasembayo sirikako kaya maliriza seconds nga 3 kyangu nnyo sirikirireeko njagala kutegeeza omukulembeze w'eggwanga ali bize mu neeke kale abamutuukirira naye olulala nja kukiddamu abasajja bano bono boolaba ne batulabye tuyina sako yaffe tuteekamu sente agenda kugamba genda ewa nabbanja tuteeka asirikako abasajja babawa ensimbi naye basajja bano boolaba bonna batambulira ku bubooda batambulira ku bugaali batambulira ku ki naye sebo lwaki totufunirayo akamotoka kamu 2 3 4 5 ne tutambulirako awo kubanga sebo abantu bowano ababadde bagenda okulwana tebalwana babeera wano ku program n'olwekyo tugikoze emyaka 2 n'okusoma tekikugaana president okubanga otukwangayo buli omu waakiri akamotoka tulina sako yaffe tugenda tuteekamu akasente katono nnyo naye weetuli naffe kale tubaagaliza akaseera akalungi katukome wano olwaleero akantu ako baba njagala